ng'abavubuka okuba ku contribution ey'amakulu gye tuteeka ku ggwanga lyaffe. Juzi census yali yakaggwa era results ezavaayo zalaga nti abavubuka bekola population enamba esinga obungi ng'abavubuka watya tukoze tutya okufuula ab'omugaso okukola contribution okukulaakulanya eggwanga lyaffe okukulaakulanya ebitundu byaffe naffe bennyini okubeera abavubuka ab'omulamwa abalina kyetwongerako enkulaakulana si yeggwanga lyokka naffe ng'abantu. With our projects at the Sese Islands, we get to identify the needs in the communities and we tailor our interventions to those needs. So are you Richard Hart, this club, Rotaract Club of Kampala, the COA, you can come fellowship with us, for example. Ebitundu ebyenjawulo, for example, tubeera ne project ez'enjawulo kuzimba amasomero, kusembeza amazzi, kujjanjaba abantu. So olwaleero ku kyoto kino tubadde tuze okubajjaguza n'obaaniriza mu famire yaffe eya Rotary. Manya abantu okukola emikwano kwegamba omanyi okutuula kumpi n'omuntu omunene naye nga akuwa good ideas how you can move on in life asobola okugaidinga kwenga omwana omuwala ki ky'olina okukola ki ky'otalina kukola according to your personal hygiene. Rotaract esobola okuyigiriza how to handle yourself in places, in different places. That's what we call emancipation. Rotaract gives you that urge to build your self-confidence. Musobola okubyewala